Sheebah tannatuuka kunkuba. Ddala mbeetondera bafaani bange bonna era n'ewaka abazadde bange bansonyiwe mbeegayirira kuba tekibaawo buli lunaku nange sikyagala naye sikulabangako neewuunyiza. Era kumpi olugendo okuva e Uganda kumpi nga tunatera otuuka e Kata natambulira mu ttooyi. Nti nammwe mulina ebizibu ewaka. Kulikayo bannaaye. Obulamu buli butya? Obulamu bwe butyo. Ennyonyi ekuyisiza etya? Wanda boy jigwe mukutu kwe tuli. Hands Pro Live agemanya gange tuli wano Entebbe International Airport. Ndine King Sheebah yakava ebweru w'eggwanga. King, how are you? Fine, how are you? Yampisiza bulungi, teyampisiza bulungi. Soko tunyumizeemu awo ng'ojja ng'oli ku nnyonyi. Nga ndi ku nnyonyi nali nnyo okuva wano eno. Naye eri twatuuka kiro ne batwaniriza ne batugamba nti bannange mwebale kutuuka, mwebale kujja. Bannange baatusanyukira n'ebimuli biki. Nakulabanga oyimba watemera kaddansi ennyimba zonna bannaaye. Abantu baali bazimanya ennyimba zo. Ennyimba baali baziwulira nga bazimanyi. King Sheebah ate nga so nagamba mbuno mbumba ematirireko. Wabula nga bomba awulira buwulizi. Bafaani baabwe ekkata. Tulaba wano nga King Sheebah ayimba ennyimba zonna aziyimbe akasente wuyo okeebaseemu owa sente okuzeebakamu kiki yali ssanyu nnyingi nnyo kikyoza okunywa. Ye yakola kagundi ke bakalabe nti neebaseemu nti obuliri gyensula si gye yali asula ate tumaze genda eno woono omusajja wa Sami ye n'alyoka tulyoka tusula ku kitanda kimu naye we twatuuka eri buli omu baamuwa ekitanda kise kati gyensula gye yaddira n'ateeka ssente eno sayidi zeenu n'aziteeka eno n'angamba nti bange yeebaka bw'ati n'angamba nga ngamba okwebaka n'angamba weebake mu ssente kati kwekola kwekunkuba ebifaananyi n'abisente kakati tukulaba naye nga kilabu abantu bampagira tebaali bakuwagira bannayuganda baalimu twakulaba n'omuzungu twali tumanyi omuzungu akutute Sheebah waffe. Waliwo eyaŋŋamba nti bannaye omuzungu akuyita akubuuze n'omuzungu nno ng'ali ready so nga wembulawo ajja kunyiiga. Yali ayagala kukubuuzaako tegeza naye omu ku bafaani bo. Nga faani n'aŋŋamba yimba no matter where I do all I think about is you when mu mabu no nyuna mu craze over you and I love you and I need you Neria I do I need you. Kakati olwo oluyimba olwo omuzungu we namuyimbira naye n'ayimba nga addamu ebigambo yes ng'alumanyi. So ovaawo tukulaba olunaku lwoza lwabadde lwajjo otabukidde mukunja sooka otuule mukunja musanze akola ki okutuuka omutabukira? Nasose netuula mu ddiiro wali ku dining n'ekinnuma ngamba lwaki ate beeyita nti ate beewa obugundi kale sigamba nti oba bba wange naye kale kyannumyemu omuwala enkunamu engeri yakunamu ate nga twogera bulungi naye singa tuladde nti oba nkola ebbuba lwandibeere soogera naye bulungi yajjaawo n'aleeta ekigundi kimasaamasa n'ampayo engato ezimu n'aziswala ne lipusitiiki yali abireese ate n'abitwala munali mu vibe n'abitwala akateeteeyi yakaleeta ngeno tekasiba ebimu yabitwala zipu eno emabega nga tesiba kati we twagenda mu supermarket ne tugula akantu n'akatunga eno nga tebitunga kuba mukuzi yali agambye ekiteeteeyi kikola eki nkijjiremu geno emabega tekituuka naye kati olwagira ate nasemberera kale nayogerako bwogezi si kirungi ensemberera ate n'ogiyira ddala bwoti kyali siga nti sayogera nabyagamba nti bufumbo naye ti ekyakyali kirumira ddala era ne kubali abawala era nayomba sinwemba nyina kyenjagala omugamba oba omulaga nti oba tino eryato olwabisa naye nga bwe ningamba ma ekyo nga kisusse obwala obwo wali olowooza bw'omwagala si kyendiko nze yannange nze nonze nongamba mu vibe
wali olowooza bumwagaza nnyo gwe wabulaba anze simanyiza nalabanga ziserefu kuba bwali buna babakubira simu nti mujje bayiika lumu tenaliko wakimanya gwe kakati naye ng'oyo omwalimu kulira kumuyita simanya gundi beeyitaayita ebinyiiza kale nze ne ŋŋamba kiraka bali mu bya saabifaako nnyo kiri nti nyambala ndya bandeekera n'omukuba tukulaba ng'ovuddeyo saabifaako obusungu bwankwata bukwasi nalwana bulwanyi sigamba nti oba kukwata nti oba namwetegekedde naye nasembera ku dayiningi naye nga ye tantunuulidde wadde nensembera nentuulawo naye nga bo bakyaliwo nga tebakufaako ate nga wazze naye neŋŋamba alaka katandika ate nga nazze naye neŋŋamba alaka onankooyo bukooyo naye neŋŋamba alabika alimamu ebimusumbuwaawo nenkuliriza edda nagambye namaze nenkiwunzika wadde bakisuusiza nze bulijjo babinkolanga abakazi nensirika naye nagambye kiraka alinamu embeera z'abafaani be saagenze nnyo bisi abadde bakyaliire nabo abo abadde bazaawe ani Sami Sami yagambye naye Sheebah n'oyolana naye bw'otyo nemugamba munnange basa neetonze ngenze mu kisenge kwebala naye ate baali batuwadde ebisenga byawe nze saagala kusula ku kitanda na muntu nga siri mu ffumbo era naye bakyogera ne bagamba nti ekitanda we muba temuli bafumbo buli omu asula ku kiki era wetwajja nasula ku kyange naye n'asula eri ku kiki kibuga naye ate kino ekyatugassa ate nakyo nanyuzeeyo ate siri mu ffumbo emmere yayo balina amatooke naye amatooke 12 emitwalo gy'okumi buli muno bamutwala mutwalo banna kale woyongerako n'oyongerako 12 n'oyongerako 12 emitwalo nalabye amatooke ga mitwalo 10 nengwa amatooke ga mitwalo 10 nagudde ate nga mu kibuga wana bagatadde mu fridge ne bateekayo n'ennyama ng'eri mu kasaketi ennyama yo yammeka kuba kati amatooke gabanga ennyama yo tebaajogedde kati gambuuze ate olobine kati nga mwazo obudde nga omusomo asooka nga kukola kyawo kunaaba mulimu gundi gundi enaaba mulimu gundi woba omaze okufuyisa n'onyega deflashing mulimu obusenya banange nkwata mpola kuba nange olwatuuka eri nenkitanye nga tibigira nagirabye ebize nebikira nga nsaba ani naye n'oli naye akeera kutambula bonna bujasi buli omu abadde mu vibe yiye nga nange buwoowo wavuga piki navugamu piki jasi nga banyiga kipeesa Muddungu ate ngamia teyakuleeta ensisi kuba tugamba nti olina ensisi ensisi bana engamiya yakutamu esi nenyimusa netugenda netambuza waliwo n'oli simanye bamuyita masamukisa oyo omukyala waliwo n'omukyala omulala ne batuvuga ne batutwala engamiya waliwo n'omulala omwami waliwo n'ono owa BBS omwami Saimo naye bamuvuga ndoza be batusoose nayo genda kubeera naye yali njagala nzire kuba bagambye mbuno sobundi waddemba okudda wenjagalira nekuba esikuyimba newekuba kukola naye ate newenfunayo mulimu ndi waddemba okudda wanjagadde kola mulimu kisinga baagufuna omulimu singa baba bagambye mukati Sheebah tukuwa omulimu goyinza kwagala mulimu ki bane sijja kulinda omulimu gwa dduuka kubeera nga ntunda perfume ntunda biki ebyokulya binene ebyabaana ebyabakulu just biscuit kakati wadde wetondera mukunja kati badde nsaba omwetondere ogusembayo gambe bye wakoze tajja biddamu sitaani eyakukemya
nsaba nsonyiwe sijja kuddamu sitaani ye yankemye ebigezo nagudde bigwe nabadde saagala bigwa nabadde njagala tiiki naye ebigezo nange nabigudde kuba ne mu kirasi wetwagwanga ebigezo sifa abaalinga baagala okukola ki okugwa ebigezo bakuwa pepa n'ekusimba bweti naye ng'oyagala byonna obituuka otiiki obutuuka naye ne bakola bwe bati nga buli nno naye nange kati nabigudde byonna sina bye natuuseemu kuba singa nabadde mbituuseemu bandintiikinze naye saatuuseemu yadde n'ekigezo n'eki byonna nabigudde. Akusonyiwe Ansonyiwe awo simanyi kuba nange ebigezo nagudde bigwe wadde tomanyi yes nze baatuwanga pepa n'otuukamu akantu aka bonna ng'obugudde naye nga nawe tomanyi lwaki naye ng'ogezezzaako pepa n'egaana kati awo n'egaana kati awo ansonyi naye nga nasazeewo okujjuza era mba mbituuse naye ku luno ebigezo byagaanye wasazeewo okujjuza naye leero byagaanye pepa yannemye byonna Bana itapinga muka sikuni tamba oye mpiza kugonzeza nnyo bwezityo owaye nga temutambulidde wamu tutambulire wamu kola emiramu kabiri abe gwe tugukuwadde omulungi era omudaali gwo gwaki kyogamba olukubiro kyalutegeera Sheebah nga tulina viyo ennyonyi tupakinge mukono owaye bako speed yaki twaina tunulere mako abakyusa gwe gyagala obatunuza temutugambe nti mutunule walira we tugenda okutunula tudde wano bwe wati omutunule eno mutunule gyetu viyo ennyonyi nga tufuna tivi ekisaawe ekisookera ddala tukomyewo mwebale nnyo okutusabira mwebale abatuwagidde twagala ebyokwogerako bingi naye oba simanyi tutandikirewa okuva we twasimbula okuva e Uganda we twabaleka wano ne tulinnya ennyonyi ne twolekera kata we are so excitement nti abantu abali e kata batulaze omukwano sere ebisinga omuyimbi wava e Uganda ebifaananyi mulaba agenda muddamu kulaba akomawo performance tezitera kulabibwa naye twebaza Katonda nti ekivulu ky'ekkata kye twayimbyeko kyabadde si kyakukwekebwa kyali live n'obutambi obulala ne buwanikibwayo
twafunidde ddala abantu ne kituzaamu amaanyi nti tuyinza okuba ffe tubadde twenyooma naye tukyasobolera ddala n'okuyimba ne mu nsi endala ne mu Uganda yaffe tusobola okugikiikirira newankubadde ffe tuyinza okuba tubadde twerabanga abatannaba kusobola. So awo twesinzirawo ne twebaza Katonda waffe ne twebaza n'abawagizi baffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala tuyiirawo omubiri tiimu King Sheebah, tiimu omukunja atasera, Mama Jockeys, Ali Management n'abalala bonna tiimu yonna yatuwerekerako abaana ba ghetto tukomyewo nga tuli balamu. Ennyonyi wagisanga oti? Ennyonyi yalimu akawuwo akalungi, yalimu entebu Kata egisanga oti kibuga kituuka mulanga kikula bulungi nnyo wakisanga oti? ekibuga kyalange batambuze ate bantu batiivi abeerawo jasigali kutiivi abeerawo nga kale nga yeeyagala mu mbeera ze tebalinga kiteebe Uganda. Uganda Mukunja munyonyi wali okuliraanya essimu akuvulire nga weesidde mu foomu. Nali sikuba simu jasi toyi yanzigalira jasi to ennyonyi we yali esituka kuba guno ye gwabadde omulundi gwange ogwasooka okulinnya ku nnyonyi. Kati ennyonyi we twagituulamu nali mpulira bulungi naye we yali esituka awo entebe awo ng'eyambuka mu bbanga olubuto ne lufunamu okukyankalanamuuko katono. Kati we twayingira ne ŋŋendako mu toyi. Kati mwalimu obupeesapeesa bungi nga w'omanyi onyigako kano n'onyiga ku kali n'onyiga ku kano n'onyiga ku kali. Kati ate mu kunyiga ku bupeesa akapeesa ne kandookingirayo. Kati ne bavuga naye nga mbayita tebawulira. Era n'ennyonyi yansaze amagenda n'amadda naye tusabe Katonda atuweeyo ennyonyi endala gye nja osobola otambuliramu kuba leero mu kukomawo toyi nga saagala yadde ogisemberera yadde ogitunulako obutunuzi kuba mbadde saagala kuddamu kutuuka ku mbeera gye natuukako mu magenda. Abantu bagambye ab'ennyonyi bakuwe ekirabo kuba bakubira akalango n'obalaga engeri gye bakusibira mu toyi osaana bakuba bwa ambasada bwa nnyonyi. Kata Airway ye yatuvuga. Simanyi ekyo kiri wakati w'abakata Airway naye just ndowooza abategeka abayimbi ogenda ebweru n'abantu ne wataba muyimbi muba mulina okumanya woba otwala omuntu gwe oba walinnyalinnyako dda ku nnyonyi si buli muntu nti yagirinnyako. Muntu mulagirire kyekimu n'abaweereza ebintu okuva ebweru oli aweereza ekisowaani kya toyi okisanga mu kyalo nga bakitaddemu mmere balya naye nga kibbakuli kya toyi. Abantu mubalagirire. Kati ne yatutegeka gye Ali Management ne Mama Jockeys mwali mulina otulagirira nti toyi y'omunyonyi w'oyingira tonyiganyiga bupeesa naye mmwe mwakitwala nti tubimanyi nnyo. Kati ennyonyi n'egenda enzigalira olugendo lwange lwonna ne ndumala mu toyi lwakuba nti kye twebaliza Katonda toyi y'ennyonyi eba yanjawuloko ku toyi zaffe ze tubaamu mu ghetto. Nti toyi zaffe ez'eno bakuggalirayo eddakiika 2 zokka ogenda ofulumayo ng'ogamba obadde munda eri wansi. Naye eno toyi eno nagenda ogivaamu nga toyinza na kumanya nti mbadde mu toyi nga mpunya bu perfume. So y'ekyenjawulo kye nasanga mu toyi y'omunyonyi. Olugendo lw'ekkata sisobola kwerabira omukwana abantu abali ekkata naddala Abannayuganda gwe baatulaze. Bannayuganda bwe baatuuka eyo ekkata baafunayo emikwano gyabwe egyeyo najjo ne gyatusanyukidde bulungi. Ekyo kyokka kyatuwadde amaanyi. Twawulidde essanyu okutuuka n'olaba nga amaanyi. N'omutegesi w'ekivulu mu byayogera atunnyonnyola ng'atugamba nti abadde aludde ng'ategeka abayimbi Abannayuganda naye ate ku ffe yalabye enjawulo ey'amaanyi era bali mu nteekateeka okulaba nga bongera otuwa ku bivvulu. Kyemmanyi n'abatulaba okuva mu nsi endala gye tutannayimbako Dubai, Turkey, Canada, South Africa, luddawa musobola okutuwa. Kati ndowooza abasinga kino kyalaze nti tusobola okutuwa emirimu ne twongera okuyimirirawo Mukama wanaaba tusaasidde ne tusigala nga tuli bumu. Awaadi ze babawadde ozoogerako ki? N'emidaali gye mwambadde gyaki? Tulaba midaali mwakoze eki nnyo ekibambaza emidaali?
awaadi ze baatuwadde okwawukanako n'abaleeta awaadi ne beesudya ffe awaadi zaffe yazituwadde yakyamuse bukyamuse tezirina nnyo kigendererwa era tekuli bigambo yatugee tutuuke Uganda ffe twewandiikireko kye tuwulira kye twagala nga bwe banaakuwa bulanka kyeke nti bweteeremu ssente z'okola ki oba oyagala miliyoni 1,000 z'oba ojjuzaamu oba ebizibu byo bya mitwalo 2 teekamu kati naffe baatuwadde awaadi tujje Uganda yatubuuzizza mmwe mwagala basiima mutya Sheebah tumutuume best upcoming artist of the year 2023 mukunja tukutuume ki man of the year nangamba mutwale mwewandiikireko bye mwagala kati so tusobola okwewandiikirako tuyinza okweyita bapulezidenti b'eggwanga tuyinza okweyita kyonna kye tuwulira kye twagala naye nga alayika naye yabbye enzibe obanga waliwo be yaziggyeko be baaziwa n'asasaako ebigambo so awaadi baazituwadde anko Kanaabe alina kuluye yatuuka eyo sebo yafuuka pulezidenti ekkata naye nga naye muna Uganda so tumwebaza okutusima mu mbeera eyo webale nnyo weebalire ddala so ennyonyi ekooya nga bwe bagamba nze ensi enkoyeza bintu birala ebyankoyeza kuba tolina vibe tulaba mwena temulina vibe ki ekyebakoyeza ennyonyi ze yankoyezza esundasunda neebanga ekusa ate neekwambusa neebako n'owulira nga wenna tolitegeera ng'owulira nga obulamu obugendera ddala kati sodde essimu yo nga tetulaba era babaani mulinga omuli erinnya owaani mubadde ekkata nga munyumirwa naye ng'ate wawo vidiyo mubeera mu kuyumbagana buli ssaawa obuzibu ki ne gavaamu amaziga we yamaze okunkuba n'atambula n'agenda mu kisenge saamuddiza sina kye namukoze nabadde nsuubiramu we neebaseemu akatono nalowoozezaamu ne ŋŋamba tuyinza otuuka Entebbe nga mami Nakiwala Kiyingi oba nga poliisi y'eggwanga esindise abampi n'abawanvu bajje bakwate Sheebah sisanzeewo n'omu nenkyusaamu akafaananyi singa nze nakubye Sheebah bwenti manyi bino ebintu tulina obaamuko ffeeyo olumu singa nze nakubye Sheebah bwenti wano Nakiwala Kiyingi singa emmotoka ze tezipaakinze singa poliisi n'amagye tebyaweddeyo wano essimu tebandigikubye special ne bandetera mu nnyonyi yange yanjawulo okuntuusa wano nga nkoze ekivve ennyo kati okay kambuzeemu ye Sheebah kye yakoze omwana omulenzi taba muntu so enkola yammwe ey'ebintu abatudde ne mu ofiisi mugenda tutuusanga ogenda mu violence era kino kyayongedde okundaga abantu abatayamba bantu balina ensonga zaabwe lwaki tebabayamba oli n'abeera n'ekyokulya kye nze nalaba nga abagagga bangi aba n'ebyokulya ne biddiba n'awaako embwa ze ne zirya ne zikkuta ebisigadde n'abiyiwayo ku kasasiro n'ogamba lwaki abiyisiza ku baana abali ku luguudo abafa enjala n'atabibawa abasajja abatuufu obutayamba muntu buladi abantu si baddala teyandibadde Sheebah nankola bw'ati teyandinkubye bw'ati ne we nandibadde nga wagamba nti nabadde n'omuwala nga mpeeweta omuwala gwe twabadde naye ye omu ku bawala abanona Sheebah ku kisaawe ye muwala eyawa Sheebah engoye ze mwalaba nga tannajja ku stage eza pinki ze yalimu ne muno mu mabbaga mujjuddemu ngoyo oyo omuwala ye yaziwa ono Sheebah omuwala yazze ku budde obusembayo n'agamba mukunja ndabye akatambi ku intaneti nga weebaza abantu abababeereddewo naye mukunja okakasa sibaddeewo ne mugamba nsonyiwa oluusi nange neerabira nkwasaganya bingi ne mugamba kale kankuweeyo ka drop okola mulimu ki nkulange naŋŋamba yenze Kase Vibes nze omu kubayambako abayimbi nga bazze Uganda tukwasaganyawo ebiti omuwala n'atuula nga ndi kumuwaka jase ka drop Sheebah gye yafubutuse mu kisenge n'atandika okunkuba ebikonde nasose kulowooza oba asaagamu kumbe bya ddala amannyo gange essaawa eno mwana gannumamu waliwo ne byeyankubye ne byemutaalabye kuba muyinza bamwalabyeko bitono so oli ayinza okugamba lwaki akatambi ako kafulumye kayinza oba akabi nga kasiga ekifaananyi ekibi naye ensi keekalabe nti neweebukyanga Sheebah atambudde agage nange nensigala mu gange omuntu tagenda kwewuunya nnyo ow'okusiima ajja kukkiriza nti mwana kibanda oyo yabeererawooko ka Sheebah ako naye Sheebah wabanga ekyo kye yakoze olugero lw'Abaganda lutuukirira nti gwowonya eggere alikusambya kubanga nze Sheebah we namusangira teyalina maanyi gakuba muntu bw'ati
ebigere bye byali byalwala saagala mulangira nga tasobola yadde okusamba nga tasobola yadde okuba omuntu oluyi yadde ekikondi naye essaawa eno afunyemu ku maanyi alidda kuse kati amaanyi n'emikono egiwonye n'obulamu obuteredde ate emmundu azitunuza mu nze naye bibaawo mu nsi mwana katugende twejjanjabe twenyige mpola mpola tujja beera fit blood. Mulina baganda bammwe nga nabo baba banja fiizi nga tebambadde ku ngoye ennungi naye ebizibu byammwe oluusi mubirekawo ne mukwata akasente ne mukatuweereza. Bannange tuli basanyufu nnyo, mwebale nnyo Mukama Katonda abaddizeewo. Mugula data ne mumuteeka ku masimu ne mutulaba ne mutusheyalinga ne mutuwabula. Mwebale nnyo, ndi musanyufu nnyo ebyokwogera sijja bana bingi. Abaana ba geta amagye gonna agabadde gatuyirawo omubiri agatuwerekera. Maria luli yatuvuga yatuwa amabaaga gonna ge tubadde nago. Banene MC 10 yatwazika engatto naye lwakuba banaye engatto za 10 bangambye Kampala yonna ensi yonna ekimanyi nti 10 yatwazika engatto. Omukunja daddi tanaleeta ngatto zange Sheebah kabina kagezze. Engatto zo tuzikomezaawo mukwano. Mbeera ya nsi eno yeetuleetera otuuka okweyazika. Engatto ezo nazeeyazikira Sheebah. Kuba twava eno ebyaddala nga akasente ebintu bino biraba bye tubaamu ekizibu kyabyo bya showbiz. Kati oluusi abantu baba bamanyi gwe ofunye nnyo. Essaawa eno eriyo n'omuntu eyandibadde agamba Mukunja kambatereko ekyekumi n'agamba naye ate bava bweru. Balinamu akasente. Okitegeera. So kakati omuntu ayinza okwebuuza lwaki Mukunja yatuuka ku level eyeeyazika ku 10 engatto. Nga ndaba Sheebah alina peya 2 ez'engatto. Ate nga twali tugenda mmalayo ku nnaku eziwerako. Twawunzise 10 atulangidde naye ebyo byonna oluusi tubikola munnange obulamu bukyukeko munnaasanyukeko. Naye oluusi tokimanya nti ate ojja bikola oluusi abantu boolafuubanira bulaadi biggwere nga bifaananye bwe bitone. Bakulembeddwamu Mami Jo Keizi yabaddemu mu kintu kino eno, Lilian Katusiime, Esther Wamuuku, Luuku wa Mukunja n'abalala bangi besaategedde mannya. Mwenna tiimu Omukunja atasira tiimu King Sheebah. Mwebale nnyo Sami Mighty Family. Obubaka babukutuusize taata tutuuse ku kisaawe. Sami Mighty Family weebale nnyo atulabiridde ennaku nnyanga atusuza atuliisa atuwa buli kye twagala atutambuzaako n'abantu bonna abali ekkata banaye mwebale. Mukunja bantumye n'obubaka obw'ebigambo. Mami soko lindemuko timu King Sheebah yampadde obubaka Mukunja nomanyi Sheebah enkuba gye yankubyemu banange ebiseera ebimu tubadde nga tukola ebintu ebimu nga mulowooza content baneke ekiganya okwebika Mukunja timu King Sheebah yennyini yansindikidde obubaka neŋŋamba empiya zirabye ne beetonze ne bagamba gwe wekaasobola King Sheebah bubaka ki bw'obawa era balindidde step eddako gy'oli gwe ne King Sheebah ki ekiddako. Ebintu bya Sheebah obiraba biri kulaga nti ne gye tulaga wayinza obutaba walungi. Njagala nkugamba kino ekintu kwabadde kuguma nnyo okwewaayo obutabaako kyenkola Sheebah. Kuba nalowoozezaamu nko nze omanyi blood nze omanyi ebyange olaba nkwata musajja munnange ne bamulondawo nga takyali mukasa kati olwo omuwala. Kati kitegeeza Sheebah ebintu byakola binsindiikiriza okukola ekintu ekijja okunkyayo ensi yonna. Kuba awo nabadde nsobola okusituka tosobola kunkuba luyi lusooka n'okuba ekikondo ekyokubiri nenkugamba kale nsonyiwa nga ne byenkugamba nsonyiwa simanyi kyenkusobeza. N'oyongera n'onkuba nenkugamba kale tuula nkulere kubanga nkimanyi yabadde yeetaaga mukkakkanya nga sifuddeyo nti oba kubanga wali twadde tutudde mu nju ya Sami Mighty Family singa twabadde mu loogi osobola okugamba nti nabadde ndeese omukazi sirina mukazi gwe neebaseeko bweru newe mba nina omukazi gwe neebaseeko Sheebah tannatuuka kunkuba. Okitegeera kitegeeza ebintu ebyo byakola bijja kunsindiikiriza olunaku lumu nkola ekintu ate ensi ekyukiremu nze. Okitegeera Mukunja Sheebah kayeebaze kuba tiimu Sheebah olw'ebirabo. Sheebah twebalizeko aba tiimu Sheebah abakwadde bino ebirabo byonna n'ekisigo ekikiri Mukunja bagambye bakwagala nnyo era kuli kayeebaze. Mbeebazaako nnyo mwebale era nsaba Mukama abaddizeewo ekimu kijja kubeera tunagenda
biva mu kutasaba segera okwerabira okusaba ebyo nagenda wabaawo abatagaliza salowo babateeke mu mbeera eyo mutomere amafuta nga bayiikire n'ekibiriiti kibaawo babakume lumu Sheebah ffe nange tetwabadde nabadde sikyagala naye bansonyiwe ddala mbeetondera bafaani bange bonna era n'ewaka abazadde bange bansonyiwe mbeegayirira kuba tekibaawo buli lunaku nange era sikyagala nange naye sikulabangako neewuunyiza mbeera eyo kale kankyogere bwe nti abali ku bitanda si be baagala okubeerayo kati nange kyazibu weetondeddeko mukunja nga muli eyo mwekka na mwekka namwetondera nga ngamba okweba nagamba ati yakkiriza bukkiriza nensaba nsonyiwe nawe tewategedde kiko kyavudde gwalabiddeawo nga kituuseewo wayinza okuba waliwo amasitaani nga weogambye nga wengambye lwa nsonga ndudde okukwata ku bayibuli yo tewagenda nayo sagenda nayo n'essimu nagirekayo essimu yo nagireka kubira era bambuuza essimu yo wagireeta ne mbagamba saatwala ssimu yadde lwa nsonga sina gwe ngenda kubira ne bagamba ate emikwano ne mbagamba mpozi nga beewaffe essimu ne bayibuli nagirekayo wama ekituufu gwabasanze bakola ki oyo konyiige jesi kale omuwala nze neekanze bisambi kale nze kyekyanyiiziza okumulinaana n'amukolako ne bwati kale kyekyo kyanyiiziza nga twajja babiri ye twamusangayo ate nga namulabye kale alina akamanyo nange kenyini ansemberera netukogamba osembera nnyo ate gyendi gajja kale nga ndaba emboozi zanyumya tezizze kale nze zisikiziriza neŋŋamba nedda webasitaani ekusinziira nzayita mu bayibuli n'empisaamu amaaso eyo empisa omuntu yeesibako kaleesu nze nga sikunama ngeri tolaga bisambi nga ne mukunja olaba amaaso gali ku bisambi kuba kati ate kyayiseewo ne ku buliri bwe bwennyini waasula wadde n'okwebaka kuwange w'obuwala ate nagwa wennyini wamukunja waasula tolabanga jjoogo kati awo nagambye nze kati awo nagambye tebinkwatako nnyo nembirabule buli bintu bya mukama akeera najjawo abantu ne bafa ne batadda buli kimu kya mukama nze nagambye kiraka kyazzenga kya mukama nze saalemedde Sheebah tuzzaako naye nga mbadde nsaba mukama katonda ansonyiwe yonna gy'ali era amusasulemu ekirabo ekirungi okusinziira awo wennamunyiizizza omwana wamubuuliddeko nti alekera okufuna amannyo nga azze n'abantu nze badde anyumya nange emboozi nnyingi naye ne mugamba kale mutima ne ŋŋamba nti nze ndi wakyati sagala abantu bakunama kubanga akantu kadde kakomamu ate wakaffe tetukunama naye nga nze nnyina ensisi ze mpulya nga sina kyatukolera kiwulira okusinziira mukunja we yagenda wooli jjajja naalo omukyala atudde wamu yasabiranga ku kyaki nange gye nsabira ati eyo embeera nagenze kale okulaba nga bambi nyiikadde nsaba nsonyiwe atosigazzaamu adde akatiibwa nze simanyi oba ekintu kyazze lumu kuba nze n'akisidenti nali ngituuseeko booda n'enkuba mu kolansi nati sinywedde wadde namwe booda neveeri jesi n'enkuba mu kolansi negala nti naye nga nyambadde bulungi eyo kiba kyazza akisidenti ansonyiwe omwana tewamubuuziza kiki yabadde akola ne mukunjawo yavuddewo n'aseka busesi nalagira ddala akanyoomo alidde ddala nti yaseka busesi nalagira ddala akuyisizzaamu amaaso edda ffenna olaba nze basajja b'abantu wentegera nti bbaawo simwewo kale wentegera nti oba mukwano gwo simwewa kuba ye yamponiize ku bbaawe nze ne mugamba nti nze sirinaawo bbaawe nga jasiti oyo mukwano gwange yaŋŋambye nenkusanga naye kati ate waki ye yabikoze ebyokubeera nga amuya ne mugamba kale si ekyo n'okubeera nti nno amulinaanye ng'ate nze yamponiize ku bbaawe kiwulira mbu wajja tomulinaana yadde bba wange lwaki bo bawooninga ate bo ne bakulagako nti ate bo naye ye babadde naye si wuwe okiwulira nange mutya gwolaba waneera naye ate kyannumye nnyo bambi ebyo ebisabi n'akola ne bwati n'agondera ddala nagezezzaako okulaba nti nno ng'avaawo bambi nga yeeyongera wali mukunja ne ŋŋamba nedda mu Uganda twajja okumenyeka okukola kutya n'okuyimba ennyimba
Mukunja tuba tukwata ebifaananyi lwaki anzikiriza musembere wentulira ddala omuwala ejjogo yatudde tekiyinza bwanuma. Sheebah, lwaki tewakubyemu muwala n'okubamu mukunja? Bambi yalaze nnyo. Nze ate nze ndi muntu wa church era singa saali muntu wa church ne Bayibuli eyo sandigikutte. Lwansonga sinaba kumanya nnyiriri ziribuwo oba bunyiriri ki naye ng'ebigambo byo mmanyi obisoma. Ne wabaawo nti oba mulwadde yenna ng'agenda kufa nfuba okulaba nga nnemerako. Ne nsoma Bayibuli eyo at least omuntu oyo n'awona naye nga tafudde. Saagala muntu afa mu nsi eyo. Saagalira ddala kabeere mulwadde. Akutiisiza ddala afa. Saagala. Byabadde by'amaanyi. Katosaasirako mukuwo. Ansonyiwe gali amaanyi. Simanyi oba nabaddeko muzimu ki? Naye simanyi oba omuzimu gwe gwannyambadde naye nga nze sikikolanga bulijjo. Tubeera mu mirembe naye oba abantu abataagaliza oba kale wabaddeyo oba yamwagalako edda. Kiringa woonagamba nti ekisi n'akola ebintu bye. Kati ye ng'awulira amwagala awuliddemu bubi so tosobola bba ng'onjagala obudde buno ate n'osanga n'omukadde era owulira bubi. Era mbubamu naye nze nkuba oli mukadde sikuba ggwe. Naye gwe ate wakubye ekimu. Wamukubyemu n'owulira ng'okakkanyeemu. Omuwala yansese busesi yansekeredde eyanditudde mu kifo wentula nga mbonaabona n'oyo okufaako obufeeyo byonna ennyimba nze nfunye gwe neesiibako naawe efuneyo gwe obwedda abantu bazinsaba kimalamu amaanyi okuba ng'oyo yamusemberedde wedda anyumya naye emboozi ne mbayimbira nze nnyina ebbuba ne baŋŋamba mwana gwe weebala ennyimba ezo ze wayimba Bayibuli gy'olina omukazi nga nnyimba neemalayo n'eddoboozi okuva ku ntobo yange ate okulaba oyo omuwala nga wadde okubaawo ekibawula nti oba piro naye mubiri ku mubiri. Lwaki tewakubye omuwala oyo Sheebah? ndaka sirina gandija mu liiso abaana bange n'abalagazi. Mukunja yetajja mu liiso. Ale namukubye maaso. Ne wakikubye nnyo Jasi zabaddemu tokisaasira namu. naye nze ngenda kuddayo nsoma Bayibuli Mukama amuwa ekirabo ekinene kyasinga okwagala mukunja. Akusonyiwa. Omwetondera. Kuba abantu byali kituuseewo abalina obusungu n'akuba omwana n'amulemerako nange kyazze bwe kityo ne bamugamba waki okuba omwana ate leeka nnyiizizza bwe kiti kati nange bansonyiwe. Ate waliwo ekyangira ki wali ku kagundi ka World Cup era n'oyomba. Era waliwo akawala akalala nkatudde naye ate bwo nga buseka bukola weebuti banaye nzitoyinza butaluma omutima obajjukira oli omuntu oba wazze naye tosobola gamba nti ate kamukasuka eri muvuddemu kanzire ku byange. Jjukira gwoba omanyi nze nno nga mpa respect omuntu gwe nzize naye semba muwa nnyo respect ey'amaanyi lwansonga manya amba ku kiddo yandeese respect ne bye musabira ye tabimanya. Okanga oba omusabire emisato bwane buwanika emikono bumwesuulasuulako. Simanyi kye baba baagala waawo bakasente kati ninnya agende naye sigenda biddamu ebyo. Wayombye ng'ogamba akujooze nnyo. Ate abadde akugamba omusonyiwe kuba era tuva kukolano nga yeetonda bwetonzi tolinamu yadde akasi mwana omuntu tosobola kunkuba bwotyo ku bulamu bwange bwe njiyewo oyo omuwala bwe nasanga yavunda ebigere ng'engalo tezisobola yadde okuba omuntu oluyi kati alidde emmere akkuse mu kulya emmere nakutansasudde bw'ati akabwa ke weeyolera yagamba mbu ayinza okuba yadde sitaani gabadde basitaani agamba nze sitaani sigwe sitaani nze sitaani oba nze natumye sitaani sigwe sitaani kati gwe kubyamu akafaananyi okumanya oyo mwana nandimutadde lumu tuve mu by'okwebuzaabuza okwewala ebizibu n'omuteera ddala kati singa bw'asobola okukuba bw'atyo n'osigala ng'otudde yinza obba kaliraba kano akabiri ke nnina ng'okakuba kale sisobola naye okusonyiwa okola ensobi naye ate okola ensobi kubaawo singa essaawa eno bannakiwala kiyingi baavuddeyo dda
singa poliisi tejjudde wano ku kisaawe entebe tennindiridde tebandetwalidde mu bitiibwa naye ensobi zibaawo nga bwe mukunja nakoze ekive waliwo ensobi ezibaawo ezitakwata ku bulamu bwange ensobi tuzijje mu bulamu bw'omuntu bujja kukyakola ekintu ekisinga wajja kukwata ekyamba kinfumite tutandike mbu yabadde ensobi nga nze mmaze okufa nze nina bazadde bange blood nina ebirooto byange nsuubira ozaala obwana bwange bweyagaleka amanyi ga gonna tegagenda kuggwera ku Sheebah ayinza n'obutangi n'okunjijukira tajjukidde kitegeeza ne famire ye bonna bateekwa okuba bwe batyo osobola obonaabona nga mbonerabonera bwere tosobola kunkubira ku bugenyi bwotyo bulaadi singa byabadde Uganda omuntu yandigambye content naye eri mulimu simbulira wabeera nga tuwolereza Sheebah nti mulalu tugenda beerako eyo tugifule ngomba ye buli kyakoze mugwi wa ddalu agenda keera akwata ekyamba kinkubite bagambe mugwi wa ddalu eddalu liriwona tunaabeera ku sitole ya ddalu mpaka addeyo agende abeera azunge n'ensi ezizaali akumalako waliwo ensonga y'obulamu buno bulamu bulaadi buno bulamu alitereera omulalu tabagamba we bagamba nga tagenda nga tapama ku sowaani n'alya lwaki alinda nga bataddeko mmere n'alya olunaku lumu agende yeekyusa ebisigandamu eno ndowooza naye nga basibo ne banyabo tuli kumpa ku kisaawe obudde bwabadde abali ku Facebook osobola oshiyalinga live na following okola nsobi y'amaanyi tolemera ku embeera ogita bali bataka aba ne bandekerawo tali kasayombako nabo kati fe abatali bafumbo kuba kati basobola okimbuuzaawo ku poliisi ku airport ne bambuuza muli bafumbo nti nedda okugjako okubizannya obuzannyo okugjako zannyo obuzannyo ono komedi n'okumuyimbirako naye batubuuza newaffe ne bambuuza amazima nti muli bafumbo bagamba mazima tetuli bafumbo tetuli bafumbo abalongo soda waŋŋamba jangu kubulira akamaka nedda olina akamaka waŋŋamba nti ogenda kunfunirayo omusala okikira ekyama kyo ne kati olaba nawe waŋŋamba togenda muzalirayo abalongo kyogamba mukunja eyo talina kiyakozeyo yadde ekizi ky'omwana yadde ogirama bannange soda yaleeta n'ebyemiwunyo tiyegiramu yadde okwekuitayo yaliko yabadde mu vaibu za kuyimba nalinnya siteegi oba wanda basooka ne bandeeta ku siteegi nagamba bamuzeeyo kyayimba ebanzizaayo olambula n'ennyimba tefunye gwe neesiibako naawe funeyo gwe wetungako ebyala bayibuli gy'olina ebuuzo ogisoma obanga ogizirika ntiitiyo kino kyakabi alegisomye omukwano oliwona kufa olwokusenya bagamba nembagamba muyenze King Sheebah nembagamba mwasibye mutya abekata naye nze King Sheebah nfuwa ssente zimanyi na muwendo sizeze mukunja bamukuwa bankuwa empikiri njagala mwana wansuubiza nti mugenda beera yaba mubeeko kyemukolawo naye nakulabye babadde nga ne Sami yekka Sami ali mu saizi ya taata muvungi toyegamba Sami anjagala ero byali byakomera Sami mukulu kwegala tata omusajja nawe omusajja mukulu naawe twamulabye olinaye nedda just yabadde aŋŋamba nti kolayo akantu ka kontenti akalaga nti oli mu kufumba kuba n'ekyuma ekyoza engoye mbuwe ekirimu n'ekyoza obubina bw'abaana nga bazaaliddwa mbu n'ekyoza ebintu kati yafumbye amatooke g'empogola n'ennyama y'eŋŋamiya ewooma walidde ku kubusi kubusi naziridde teza Sami yete yagambyeko ne baba kubusi namwe Sami yakunza kamera nga bweyesembeza wooli Sami no nebedde byeyogeza abadde agamba mbuyinza kuba nti nno nga ndibbawoona omwana nembagamba nedda alabika asaaga agamba nsibu nange nfunye ku kyasi amaze nandaga mukyala we musimu nti ali Amerika naye Sheebah nakulabye omunywesa akatunda n'omususiza n'eryenvu oyo yabadde atugamba
yadaga tukole content muyidenga muyiramu muwanywe lwaki webaka mu ssente Sheebah? mukujja ngamba nebake mu ssente ankuba ekifaananyi nga tukomye oweki yaziteka ebbali ezize nenga kulikayo Sheebah buddeyo otweteddeyo naye baaba omusolo guluma mu nnyonyi watidde okugenda mu toyi ng'oyinza okwegaliramu naawe